Okuziika omugenzi Charles Engola yakubwa amasasi agamuttirawo ku Lwokubiri lwa wiiki ewedde kutandise na kusaba nga kuno kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bwa Lango Bishop Alfred Olwo. Ye Bishop Nelson Onono Onweng omulabirizi w'obulabirizi wa Northern Uganda eyawummula mu kwogera kwe tabadde na bigambo biwoomu eri ab'ebyokwerinda. By UPDF, even yesterday, a businessman was murdered in Kampala by police. Do we need to continue this suffering? They're killing people who have not done wrong to them. Let them go and kill thieves. Let them go and kill robbers. Let them go and kill people who are doing wrong things and people who want to overcome this government. Bishop Onono asabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alowooze ku ky'okuteeka obuweereza obw'eddiini mu bitongole by'ebyokwerinda n'agamba nti kino kyakuyambako mu kutumbula empisa ennungi mu bajaasi. I'm calling the President of Uganda to reconsider restoring religious chaplaincy in the armed forces. Aboogezi ab'enjawulo omugenzi bamwogeddeko birungi byereere era omubaka akiikirira kwaniya mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Tony Ayo wano wasabidde nti mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka akiikirira ekitundu kino ekya Oyam South omugenzi ky'abadde akiikirira kizibwemu mutabani we Junior Engola. I now take this honor to present Junior here for you to know him and to take the message and for the people of Oyam. Lieutenant General Kayanja Muhanga ono nga ye muduumizi w'amagye ag'oku ttaka era nga ye yeetisse obubaka bw'omuduumizi w'amagye ga UPDF atendereza obuvumu omugenzi bwe yayolesa mu kiseera Uganda bwe yali erwanagana n'abayeekera ba LRA abajojobye ennyo ekitundu kino eky'amambuka ga Uganda nga bano baali baduumirwa Joseph Kony. This was the same warrior and revolutionary spirit with which Engola was able to seize the operational initiative and dominated the battle space in northern Uganda, where he conducted successful counter-offensive insurgency operations against the LRA. How can a man who braved danger, a man who courted danger in the battlefield, be killed like a dog? We really want to know. There is an ongoing investigation. I wait for the conclusion of that investigation before I comment on the security of public officials and the mistakes made and how they will be rectified. Omugenzi Charles Okero Engola Machadwog aziikiddwa mu bitiibwa by'eggwanga ebijjuvu era emizinga 11 gye gimukubye. Ejje ly'eggwanga erya UPDF lirikuliddemu emikolo gyonna egy'okuziika era kakati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga mutabani w'omugenzi anaasobola okutwala ekifo ky'omubaka wa Parliament kitaawe mwabadde aweerereza okumalayo ebbanga ery'emyaka egibadde gisigaddeyo ku kisanja kino. Nze Ani Walukatamba ku lwa NTV mu disitulikiti ey'e Oyam.